mbalamusizza mwenna. Ensonga enkulu olwaleero nze Dr. Kagabo Twaha, omubaka wa Bukoto South, omubaka wa National Unity Platform, omubaka agoberera ebikolwa ebiri mu Patriotic League of Uganda. Mubadde mwenna mugoberera okuzuulibwa okubadde kumaze kati kugenda mu wiiki n'okusoba ku mirimu egitambula mu Parliament gye twayise Parliamentary Exhibition. Ogwo mulimo mulungi era nga bwe guzze gukolebwa ne mu bitongole ebirala mu ministries, kubanga y'emu ku ngeri bannayuganda n'abakulembeze gye bakola accountability ku bakulembeze baabwe, ministries, departments n'ebitongole ebirala ebibatuusaako obuweereza. Era ogwo omulimu nja gubeebaliza. Twamaliriza nga tusanze nga batutegeeza ensonga y'okugabana ensimbi eyaliwo mu kakiiko akaddukanya Parliament kayite Parliamentary Commission, ng'era batulaga nti waliwo obusiimo obwagabibwa okuweebwa abakulembeze ab'enjawulo. Omu ku bo yafuna akasiimo y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti eyawummuzibwa emabegaawo, era Vice President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Greater Masaka. Twamaliriza olunaku lw'eggulo nga tufunye amawulire nti ekibiina kyatudde n'abakulembeze baakyo ab'oku ntikko ne bayita mu nsonga eyo, era omukulu batutegeezezza nti Oweekitiibwa Mpuuga yabaddeyo era ne bamubuuza akagga n'akawonvu era n'abannyonnyola bitya bwe byatambula. Gye byaggweeredde nga batutegeezezza mu mawulire nga bwe yakola ekivve era ne bamusalira akalabba kakumuwummuza ku mulimu ogwa komishona bwe yabadde afunye emabegako awo. Kale nno nze nga nze omubaka maze ebbanga nga ntegeeza bannayuganda n'abalala nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'obukulembeze ekyamazima tetunnabeera beeteefuteefu kutwala bukulembeze bwa ggwanga lino. Olw'embeera abakulembeze omutindo gwe balaga nga bakwata ensonga ez'essimba, tosobola kubeera ku nsi kuno lwankubadde balina bye bayita abatuukirivu, naye ekyo ekigambo okiteeka mu quotations. There is no saint here. So it's kya buntu okubeera nti omuntu abaako ensobi ekolebwa. Sikkiriziganya na kikolwa kya kwegabira ssente, kubanga waliwo abantu bangi abaweereza eggwanga lino, abasawo, abasomesa, tebalina mukisa ogwo gwa kubaako busiimo bwe bafuna. Abasawo bakola bingi nnyo ne bafunamu n'endwadde, musaayi gubayiikidde, bafunye hepatitis n'ebirala, n'obujjanjabi ne bubula. Tebafuna mukisa gwa muntu abakwatako mu ngalo nti abayozeeyoze abawa akasiimo. Abasomesa ate bwe kituuka ku musomesa kisukka
kuba omufundako n'omusawo bwenzijanjaba omulwadde obulungi asobola okumpaayo omutwalo nanga nti ogule sabbuuni, naye ate omusomesa ye taliiyo. Omusomesa ye aliwo okunenyezebwa bunenyezebwa singa omwana aba takoze bulungi. Tuyina abakuuma ddembe nti otuuka ne bamuteeka ne mu mbeera ey'akazigizigi oba waliwo abeekalakaasa ne baagala n'omuggyako ekyuma oba emmundu naye ng'alina okukuuma obuntu bulamu alabe nti akola omulimu ogwo mu kunyigirizibwa. Naye ekizibu kiriwa nti tuyina okukimanya mu bukulembeze oba waggulu. Obukulembeze kitegeeza nti ojja kubeerako n'ebyofunamu ebyanguwa n'ebikaluba. So bino kuzaala nja bigeraageranya n'okuzaala. Okwata otya amazzi ag'ekisasi n'omwana. Tosobola kubeera nti ebyomuzaaliro byonna obireeta ku mitimbagano naddala nga biri ku bakulembeze banno. Ekyo nno ne kinkakasa nti kituufu ddala nga bwe nakiraba nti obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu embeera nnyingi ey'obwa dikuula, kazanyiikirizi, katemba n'ebyewuubo. Erebo mpuuga ng'omuntu talina kyannumyeko, wabula nze ekinnuma yenkola kwata gye bakwatamu abazannyi mu kibiina, abakulembeze. Omukulembeze abamukulembeze omwetaaga ne bw'aba ayina ensobi gy'akoze, ekyo kya butonde nti olina bw'okwatamu ensonga ezo. Olunaku lwe tulijja eky'omukisa omubi nti ffe bwe tujja wano ne twogera ku bizibu ebiriyo essaawa zino omuntu ajja kugamba nti tuli ku defensive, naye ebizibu ebitubiddeeyo biyitirivu mu nkwataganya y'essente. So n'olwekyo naye nga bwe nabagambye saagala kujja ate kyenvumirira nkyanje waneera, naye bottom line nti tukkiriziganye nti buli omu abaako ensobi gy'akoze, ate n'ensobi ezimu zibeera consensual bozi mu abatamanyi busawo. Eriiso lino bwe likaaba n'erino liteekwa okukaaba by default. It's a consensual reflex nti nsobola okubeera mu lukuŋŋaana bendi nabo ne bakkiriziganya ku kintu, naye nga nze omu minority nga sisobola kikola kiwakanya. Ebyo bibeerawo. So n'olwekyo bano bakitegeere nti bayige bwe bakwatamu ensonga naddala ezi ku level. Bwe batulonda ng'abakulembeze, abantu abali wansi abatutaddemu obuyinza bayina bye baagala ensonga tuzikwatemu kisajja kikulu. Ne baga nti omuntu ensonga eno azikutte kisajja kikulu, akkiriza mukyala we omupakasi Kanyankole yamufunisiza olubuto, letagenda kudduka ku kyalo ng'agenda ategeeza ekyalo nti Kanyankole yafunisiza maama mu staafu olubuto. Nnyo obukulembeze bw'Oweekitiibwa Robert Ssentamu Kyagulanyi nti butuyambye nnyo okutegeeza eggwanga lino nti wabaawo ekintu omuntu ky'asobola ne ky'atasobola. Kuba bwe twali tujja twateekawo essuubi ddene oba oliawo tusobola okutwala mu maaso eggwanga lino, naye atuyambyeko nnyo kakasa nti waliwo ebintu abayina bisobola ebimu ne babirekera abalala, ate abalala ne basigala ku bye bayinza okusobola. Kati n'olwekyo ebyobukulembeze atuyambyeko nnyo kitegeera nti tayinza kubutwala mu maaso. Abakulembeze